Lwaki abadde ayimba teyabagamba bannange tugende yabadde opposition ng'abantu bangi bali mu kutwala nagira awo kuva Kololo paka e Nakasero ku State House. Lwaki abadde ayimba teyabagamba bannange tugende yabadde opposition ng'abantu bangi bali mu kutwala nagira awo kyali kitandikira lagira kibannayo oluva wano ekimala kiriwa bagenze kudigida bawuba amabina olwavuddeho basewaka. Omukulu Muhammad Nsere nkakasita ddala bulungi nnyo nti akimanyi nti abayimbi be bamu ku balidinga revolutions mu nsi ez'enjawulo zibeerawo. Tosobola kuŋŋamba nti tutakimanyi. Akimanyi naye just lwakuba nti bo basalawo kwesiriwaza nga kyekijja okubayamba okuwangaala nga bakolagana ne Museveni kubanga bakimanyi nti Museveni tayagala bantu bagezi, ayagala abantu beesiriwaza. Yesu akyasobola okukola statement efaana bweti ng'akulaganga nti ensi bw'ebeeramu abayimbi ng'abantu bagenda ne balaba abayimbi abo mu kiba kitegeeza ensi erimu emirembe. Ye kyayagala okuvugira mu bantu. Kyava gamba nti omuyimbi yabadde opposition nga nabaze omulaba opposition lwaki teyalagidde bulagizi ne balumba. Mbwe ennaku ize ennaku Uganda is bleeding katulumbe tugende tugijjeko mbu bave mu kivulo Kololo bagende balumbe bajjeko gavumenti. Ajja kuvugiramu ekyo ekyobusiru kubanga yeesiriwaza naye ng'ekituufu akikola ki akimanyi. Muhammad Nsere akimanyi bulungi nnyo gyabamu ku baalidinga okulwanyisa apartheid mu ggwanga lya South Africa baali bayimbi. Era mu biseera ebyo South Africa we yabeerera ennyo ey'akabi mu kubeera n'abayimbi abangi era abalungi mu kulwanyisa abazungu. Baatuka ekiseera ne babaaninga n'erinnya Mandela nga tebakkiza lyogerako mu luyimba lwonna ne batandika muyita Manero. Era Mandela tebakyali bagamba Manero. Ebyo nkikakasa Muhammad Nsere abimanyi naye nga bwegandi just balya ku busiru. Alina kuba musiru okufuna ekyokulya. Yesu akyajja nakola statement ez'ekisiru ekifaanaganako bwe kityo. Manyi ekirala nti bo bano ba Muhammad Nsere basigala bakulaga ekkubo lya Museveni ye lyeyazimbirako ng'alowooza nti abanaamujja mu bukulembeze lye bajja okuyitamu amaanyi ge gonna n'agateekaawo. Oba okitegeera nti Museveni yateeka nnyo amaanyi mu by'okulwanyisa n'amagye na buli kimu kyonna ng'amanyi nti abajja omujja mu bukulembeze awo bajja okuyita n'afokasinga awo ne tuyita mu kkubo eddala ly'atamanyi twamuyisa walala gy'atamanyi gye yatega amaggwa tumuwala banyagi tumutwala tumuyisa. Kati bino Muhammad Nsere ko biba promotinga ebya violence binyini singa saha yakyogedde bwogezi tanaye bwe tuva nti tuddayo waka tulumbe olumbe Nakasero ne bakuba abantu emiggoba ne babatta bwe bandi bajja okujja ku radio batende esaha obusiru era bakamatiza abantu Bobi Wine yatumye esaha agamba abantu bagende bekalakasira batte yatisiza abaana b'abantu bo always nga babeerawo nga banoonya ebyo bya kisiru bye balondamu buli kaseera bagwe mulimu gwabwe kwesiriwaza na kusiriwaza bana Uganda. Munaye pesi gye tugenda oyita kubanga tumanyi ne Museveni bwe yali alowooza nti gye tujja okuyitira era gye yatuteegera twagaana okuyitayo byamusala. From 2020 Museveni atuteegedde awo mu violence twamubula tatukwasanga era si wakutufuna wabula ekkubo ly'amateeka lyasuulamu amaggwa n'alaga nti amateeka tegakola ate ffe gye tumutwala kifuba. Eryo ekkubo talinaako maanyi lyasobola okulitta mu Uganda n'aliziba n'alisuulamu amaggwa naye ate mu nsi endala lisigala likola era basobola omutwala ne bamuvunaanirayo. Kati ffe tuli mu kuwalabanya Museveni nga tumuyisa mu kkubo ly'ataategeerako nti tusobola odimuyisaamu n'alisuulamu amaggwa galina omufumita tulina omuyisaawo lwa mpaka mu mateeka walina okuyita. We are non-violent. Twagala peaceful transition of power ate nga tujja gifuna. Olwa peaceful transition egye twagala yeruwozesa Museveni nti bwe tuba tuganye okukola violence kale ye katukoleko violence bwekyokka nga yamanyi
ndiyo violence gyatukolako mbuye mukumira mbuyinza kumba ate yeyongera okumunafuya n'okumugjawo tugenda kunyigiriza Museveni atuke ekiseera nga n'abakyamukiriza nti w'amaanyi nga bakikirize nti munafu newankwadde nga nakati anafuye nti bannakimanyi akyalina akatambaala kaababisse ku maaso tugenda nyigiriza Museveni n'abo ab'amagye byakwasa emmundu n'abateekateeka mu batte bannayuganda nga bazze omujja ku buyinza batuke ekiseera bakize nti mukama wabwe anafuye atuko basindikwa nga tugenze ku street nga tekyali mujasasula kuba muntu sasa okujjako okutwegattako fena tujjeko mu gavumenti nga tuli nabo Dr. Chibenga tonna chikenenyandiso Muhammad nje kutusindika fesije tulita fetwayitire eno mu kunyiga omukulembeze waffe yabagamba nga kamera ky'ekyokulwanyisa kyaffe ng'abakutte mundu museka amwebuuza nga temanyi kamera butya bwe Rwanda kati tuli mu lutalo lwa kamera na mundu tuli abasala tuli ku lutalo lwa kamera byonna biviirako Museveni ebizibu by'owulira kumuteekako sanctions zino kumuggyako buyambi buno kumukola bino byonna babikola lwa nsonga eki ekyokulwanyisa kyetwakozesa kye bayita kamera kyekiri mu kutuusa information buli wamu ebirideko bakyaliire okumwefuulira n'okumuggyako engalo Muhammad Nsereko eyo gye twayita taata eyo gye twayita Museveni tamanyiyo tuwala banyambuzi eyo tamanyiyo eryo ekkubo yali tayisulamu amaggwa ng'amanyi teryasobola ddiyitamu kumbe ffe twagategula ne tuyitawo twayisawo na kamera okutuuka okuba nti UN egenda sindika delegation yayo ejje mu Uganda eyongera okukola okunoonyereza ku human rights violation mu Uganda kamera yekole lindo n'olula ripoti kyenezaako nabali mu kulwanyisa bazungu batuka ekiseera ne babaninga n'erinnya Mandela ne bakkiza dyogerako mu luyimba bonna ne batandika muyita Manero eryo Mandela tebakyali bagamba Manero eryo nkikakasa Muhammad Nsereko abimanyi naye nga bwegandi balya ku busiru alina kuba musiru okufuna ekyokulya enswa kyajja nakola statement ez'ekisiru ekifaanaganako bwekityo manyi ekirala nti bo bano ba Muhammad Nsereko basigala bakulaga ekkubo lya Museveni ye lyeyazimbirako ng'alowooza nti abanaamujja mu bukulembeze lye bajja okuyitamu amaanyi ge gonna n'agateekaawo oba okitegeera nti Museveni yateeka nnyo amaanyi mu by'okulwanyisa n'amagye na buli kimu kyonna ng'amanyi nti abajja omujja mu bukulembeze awo bajja okuyita n'afokasinga awo ne tuyita mu kkubo eddala ly'atamanyi twamuyisa walala gy'atamanyi gye yatega amaggwa tumuwalabanya gye tumutwala gye tumuyisa kati bino Muhammad Nsereko bye bapromotinga ebya violence binyini singa saha yakyogedde bwogezi banaye bwe tuva wano tetuddayo waka tulumbe bulumbi nakasero ne bakuba abantu emiggoba ne babatta bwe bandi bajja okujja ku lediyo batende saha obusiru era bakamatiza abantu Bobi Wine yatumye saha agamba abantu bagende bekalakasi babatti yakisiza abaana b'abantu bo always nga babeerawo nga banoonya ebyo byakisiru bye balonda mu buli kaseera bagwe mulimu gwabwe kwesiriwaza na kusiriwaza bana Uganda